byalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lapke agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malingirire buli ssaawa 2 ez'akawungezi. Ate jjo emiwendo gy'ebintu ebyenjawulo mu ggwanga ng'ebikozesebwa waka ebyentambula n'ebirala byeyongedde okulinnya oluvannyuma lw'embalirira y'omwaka 2016-2017 okuyisibwa gye buvuddeko. Omusasi waffe asobodde okuwayaamuko n'abasuubuzi abamu era katwe byajjeeyo. Embalirira y'omwaka 2016-2017 yawalirizza abasuubuzi awamu n'abagoba b'ebidduka okwongeza ebisale by'ebintu ebikozesebwa omuli ebyentambula awamu n'ebitundwa. Kino kiddiridde ebintu omuli amafuta, sukaali okulinnyisibwa bbeeyi naddala ebintu ebisuubulwa okuva ebweru, gavumenti kye yagambye nti kigendereddwamu okutumbula ebyamaguzi ebikolebwa mu ggwanga. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija akangudde ku ddoboozi bw'alabudde abasuubuzi okwewala okwongeza emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa omuntu wa bulijjo kyagambye nti kikolwa ekikotoggera enkulaakulana mu bantu. Bajeti eno eyambe buli munnayuganda okweyongera okugaggawala mu maka ge. It's a facilitating kind of budget. Musobole okufuna ssente mugaggawale mu maka gammwe. Bo abasuubuzi betwogeddeko nabo bagamba ekyokulinnyisa emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa bakikoze okwerwanako okusigala mu bizinensi. Musolo gukuŋŋanyizibwa mu dola bw'erinnya nga nagwo gulinnya kati ate nga nagwo gwennyini balinnyisa values zaagwo ng'ovudde ku dola okuba nti egwa affectinze mu kulinnya. Kati kitegeeza nti price z'ebintu zisaanidde zirinnye. Omuntu abala ebintu okuva e Mombasa okutuuka e Kampala kasi amafuta gagenze waggulu buli kintu kyonna kirina okulinnya. Minisita Kasaija asabye abasuubuzi n'ab'ebidduka okubeera n'enteekateeka ennungi kibasobozese okuyamba abantu awatali kunyigirizibwa kwonna. Nsaba ba businessmen naddala ba taxi drivers twongezezza kakati kambayo ekyokulagi twongezezza omusolo ku mafuta aga diesel n'aga petrol siringi 10 kyokka. Kati oba ogenda embalala leka kugenda n'omuntu n'omugamba nti kati botompa siringi nkwongeddemu siringi 15,000 kubanga amafuta bagongezezza kweri. Abasuubuzi bagamba nti bbeeyi y'ebintu bye batunda si yakuka wansi olw'ensonga nti amafuta gakyali waggulu nnyo era nga ebintu bye batunda bitambulira ku mafuta. Kingdom TV, Nakalima Grace, amalindirire.